Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu Ministry y'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuzaamu bulangiridde ttiimu ennonderere mu masaza ga 2021 y'abasambi 25 nga bano baakusamba omupiira ogw'omukwano ne ttiimu y'eggwanga The Cranes. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire enkya ya leero, Minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuzaamu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Kiberuse Kabembe atongozza omutendesi w'amawokota Richard Malinga ng'omutendesi wa ttiimu eno, ng'ono wakumyukibwa Frank Mulindwa owa Buweekula. Ogenda otabalira Obwakabaka tebuswaza ate era tebuswazibwa. Minisita akkatiriza nga Buganda bwegoberedde enteekateeka namutayiika ey'okuzimba ttiimu y'omupiira. Tuvuddeyo n'enteekateeka eno nga basabye Obwakabaka buveeyo ne ttiimu y'abantu 25 ne bakooki 2 ne ttiimu manager omu efune omukisa ogusamba omupiira ogw'omukwano ne ttiimu y'eggwanga. Omupiira ogwo gugenda kubeera ku lunaku lw'okutaano ku ssaawa 10 ku kisaawe ky'abanaffe abawakisha. Ye Kiwanuka asuubiza Buganda obuwanguzi so nga bakooki 2 beebazizza Obwakabaka okubawa omukisa. Naye ebikolwa byange ndi nnyo wa mupiira, obukambwe bwange buli nnyo mu mupiira. Bannaye neyanziza nnyo ngenda kukola ekisoboka ttiimu ya Kabaka ebeere waggulu. Ndi musanyufu nnyo olwa omukisa guno ogumpeereddwa okuweereza Obuganda n'okuweereza Kabaka wange. Nze ng'omuntu kintu ky'amaanyi nnyo gye ndi era achievement y'amaanyi nnyo era nja kufuba okulaba nti nno nkola kyonna ekisoboka okuweereza Obuganda. Njala okukunga abantu mwenna abantu ba Buganda okujja okulaba ku mupiira ogwo kubanga minisita abagambe bulungi nti this is a new initiative, kintu kipya tujja kukola ensobi nnyingi ne twagala okulaba nga ttiimu eno ebeerawo olubeerera. Minisita ensonga zonna azikonyeko bulungi nti tuyina ne plan okulanga mu maaso eyo tusamba ne kingdoms ez'enjawulo wano mu Uganda ne mu nsi yonna. Abasambi abayitiddwa bava mu masaza 6 Mwago 18 nga kuno kuliko Kyaggwe, Busiro, Bugerere, Buddu, Buweekula kw'ossa essaza lya Bulemeezi.